Hello? Yes, Alice. Listen. Jebaliko. Alice, no, Jebaliko. Kale bwambugamba ki? Bamusibuze. Bampise kadima nkumi kuva no ku Beat FM. Yes. Babadde ogambe tukubireko. Nani kadima nino kintu anza sembelenga za nyandi mukwana. Kiki mukwano? Yawo bino nafuna za Eyankwaana. Nansana ne banka. Yezo sekenga umenye byabawala nasoka nemwagirako. Nasemuliko. Otuberawo nakuira nasisiga kwaka. Mukiriza. Okay. Naye batugavinta koko mpira tegali mwagadde. Naye kati obuzibu obuliwo mukwano. Okubira nasiga ntagakwata. N'enkyusako ennamba endala takwata. Wakwata n'obujjako. Iyo wamuvuma. Wanju? Nti oba wamuvuma? Nga obumanye osooka n'omuvuma mwawo. Abawala bwe buzibu bwe mulina. Okay, kati owulira kuli kujjoba. Ula ndi ku mutima simanyi naye simanyi. Okay, ya Isaac. Bamuyita Isaac. Kati tumukubire. Yaba omukubire kuba kati nawe ndere ntabiseeko mwagayira ddala erya ddala. Mbadde njagala onyambe omukwano. Omukubire omuzeeyi nakkiriza. Wakkiriza. Era nga mwagala. Emana wanawulira kugwe nonzerako byomugamba gyakolako. Okay. Era simanyi n'emikadde ne banaakuwaaki wanaabakkiriza kuba tugende nakasongola. Ate tulina ente mukwano. Mbuka disi. Nabakkiriza nga kuleeta ewafula ndimu ente gy'oyagala. Ye mukwano. Ompulomisiza n'ente? Simanyi gwe kinkolereko bukozi nate. Okay, kale katumukubireko twogereko naye. Ne bambi wakkiriza ate tunswaza ne mwekyusa. Bane mwami kadima simanyi kyenda kuwa. Kale katugezeeko tulebe katumukubire kuba aba yali akwana. Tasobola kuba nti gwe omwekwanira kale. Omanyi byabawala agala alina buli kimu nasoka nemwewagirako awo naye katuge nakkiriza asaba omuneetondereko mugambe ebirigasi. Okay, kale kamukubire mukwano tovaako ku Beat FM tuwulire. Kale. Hello? Mwami Isaac. Wangi. Nkulamusiza taata. Kalifu. Bampita kadima na manja ne kabugoza tukubye kuva ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano ku radio. Kakati mwami Isaac waliwo omukyala atutumye. Wangi. Nti waliwo omukyala atutumye bamuyita Alisi. Alisi. Tugambe nti wamukwanako emyezi ng'esatu emabega naye embu n'agaana. Ng'akubira amasimu n'ogajjako n'olifuula bize kasobola eddoboozi ate n'ojjako. Wangi? Mukama wange? Nti Alisi abadde atugambye mbu yakkiriza. Bw'aba ayinamu akasente. Adde. Akasente katya muzeeyi? Bw'aba ayinamu ku ssente yajja tulabe. Nedda agambye nti tukugambye nti akwagala amaze nakkiriza. Kati bw'abangikiriza nga ayinamu ssente ajjega. Bw'aba talinaamu abireke. Namukwana n'agaana. Kati agume enjala emuluma kyova kibulamu bwanzikiriza. Naye nga tatugambyeko byanjala. Nkutidde muganda wange mukazi gw'okwanira ebbanga lyonna n'agaana nakkiriza mu mbeera yakufa. Yaba tayagala ssente. Akati ssebo tukole tutya? Muganda wange nagakwana ne kagaana kananye erina famire yange nekyaga. Naye ye nga tumuwulidde ng'akwagala. Namukwana n'agaana. Bw'aba ayagala tubeere wamu tubeere mukwano. Antereka akakadde ku ssimu. Akola atya? Antereka akakadde.
akuwa kakadde ampa akakadde k'ensimbi iwe tunda nti weetunda kiri atereka akakadde tukolagane kyetuba tumugamba ekyo gampedde nti gampedde musaasirire muganda wange agumye n'enjala ye bannange enze omusajja ono ndaba ng'omuyaayeyaye mukko ate nga muyaaye atya otandika oti okugamba nti amanteera akakadde ku ssimu nedda ayagala kugezaako kwegobako mukyala kubanga wagaana luli okunjagala ate lwaki osinzira mu karantini mu karantini nembeera banaye nga bwe mugisuubira si bwe kiri abantu balina kasente muleke kulaga bwavu kale bwetyo bwe tubadde mukwalo gwange olunaku olwaleero tugamba n'enkya bwe tuli mukama nga twazise ku bulamu mwekuume munaabe engalo emirundi togamba nti onaaba emirundi emeka olunaku namayanzi sigibala mingi ne sanitizer biki bikyatogwe nze mbale naaba emirundi 3 naye kati naaba 15 nze ndi mu mirundi ngana tubagamba nti munaabe engalo zijja kubanga zituyambako social distancing mwewa amabanga naddala nga mwine mutudde temusukka bantu bataano ekya pulezidenti ajja kwogerako eri eggwanga akalowoozo k'abakyala nawo kajja kulabika nga kajja wetulabbe utabukoza kadima nze namayanja Priscilla yes ankabusano nakabulu from ruwe bana twebaza banaffe mwenna omukulu Hamis Kigundu omukulu Brian White omukulu mwenna abawaddeyo Brian White naye yagabye yawaddeyo ko something ngalabya amawulire ngatambula n'omukulu yawaddeyo mulaba muyise SK Mbuga tubeebaza ne mujja ku Facebook naye nkooye abantu okunvumira abantu bange abo abawaayo nga bagamba nti beeraga nawe waayo bali abantu okubaddira ku Facebook baba balaga example muve mu bintu by'ekito okugaba si kikyamu era nange sikiwakanira okubeera ng'ogaba naye tekyasobola okugaba naye mba nga sitegedde namayanja nkutetaniza obuwunga nnya munamanya mutanga sadde ku Facebook nti nziwaddeyo mwagala babubbe bwani akugambye nti nno njagala okumanya gwe woyo yeetaaze kubanze sirimu abo abeetaaze namayanja nga seeka akawunga it's okay ebijanja n'amanda gateekeko n'amanda it's fine tegedde munamanya mutya nti nawaddeyo anti kakati ffe okumanya tebinkwatako kuba towaddeyo nsikiriza batanaleeta ekisikirizibwa oli gwowadde yagenda okumanya nti gundi yampadde era ye mwennyini gwe muleka aveeyo agamba naye haji yampa haji yankolera bw'ati gwe muleka aveeyo mutondeka ku Facebook naye nga ate kyebakola nkisiimye ennyo kituufu nnyo oli mutuufu singa buli muntu agaba ekintu agenda ku Facebook ne yeeranga banaye singa omuyimbi Lady Jasmine singa asiba agaba ki ng'agabye ekitoni naye kibi nnyo gwe omukyala kutandika okuwayiriza omwami wo singa muba mufunye obutakkaanya abakyala twagala nnyo okuloopa kubanga nange oyindaba ng'ensonga envudde mu ngalo mbaako gwembuulira ebintu byenjagala addize omuntu oyo abanyiizizza kiraba naye gwe n'olyoka ogenda munno n'omuwaayiriza mu lukiiko olw'ekika kubanga nti kiba kikutwalizayo ensonga muba mwagala mutabagane n'owayiriza omusajja oyo abadde ankuba tampa mmere angoba mu nnyumba naye nga mu bintu 9 by'oyogedde 2 bye bituufu ebisigadde bikyamu by the way abakyala singa tebalekera okuwaayira nga bw'ogambye bw'otyo namayanja nti ekisinga okunnuma kiri kimu ompaayidde naye ogenda kusigala ng'oli nange n'onkomawo nekukomawo kane kutunula bwe n'ogamba mukwano lwaki wampaayidde lwaki wampaayidde yebase bwebazi afuluta bufulusi kibi nnyo nze nakyakanako ne mukyala wange mu biseera bya katoka jubya we yasaddaakira omwana netuyomba bubi nnyo nnyo tekuba ne mukyala wange n'agenda ewaabwe bwe bampita mu lukiiko lw'ekika twetowoozaako nagamba nagusajja gwe mugukwate gutemu gwayambeko ne katoka jubi mu kusaddaako omwana tubagamba fonawo nti musule bulungi